Ntuse kusula egamba nti neeyanjula ku mulimu. Bwe nava emitiyana n'engugu ey'enfaakaali w'ebintu byange nasibira ku nju gye napangisa. Enkeera neeyanjula ku mulimu ssaawa 2. Be nasangawo bandaga aw'okutuula mu kisenge ky'olukale nga bwe nnenda kuubwa. Ekyanneewuunyisa kwe kulaba nga buli mukozi eyajjanga ng'abuuza oba kuubwa yazze dda. Bwe bategeezebwa nti tannaba nga yeewuunya n'okwebuuza ekimutuuseeko. Nalowooza nti osanga kuubwa ye mukwano gwange, saagwa butaka. Nagenda okuwulira ng'abakozi balabulagananga kuubwa bwazze. Olwo akeetala akali awo kugambe nga kakirako ak'omusawo anaabaaga. Nali nsuubira nti kuubwa bw'anandaba ng'ajja nga nnyaniriza bulungi nnyo ng'era omuntu gw'amanyi. Kyambuukako yampitako kuutwe ng'atandabangako nga ne gye nnali asuddeyo eriiso limu bumu bwe riti. Nga wayiseewo akaseera katono abantu baatandika okuyitibwa kinnoomu. Ekigambo kiri kinnoomu. Bakulu mulekeraawo okozesa ekigambo ssekinnoomu. Mwakikwata naye mukite. Ssekinnoomu si kigambo kituufu, ekigambo kiri kinnoomu so si ssekinnoomu. Buli muntu yayitibwa kinnoomu nga yeefubitika eyo mu ofiisi. Ddaaki nga maze n'okwayuuyamu enfunda eziwera, oluwalo lwange lwatuuka. Natwalibwa mu kasenge mwe nasanga kuubwa ne banne 2 be yanyanjulira. Omu ku bo gwe baali bakazizzaako erinnya erya Luvuuma olw'okwogera ng'aganira n'okuvuuma nga ye mumyuka we, era oyo gwe bankwasa okunkolako. Ennaku ezaddirira zaali za katawuko nga twetala mu kukuba ebifaananyi ebyokuteeka ku bbaluwa ez'okututambuza mu kugemebwa endwadde era n'okupimibwa ebyambalo eby'obwambega, byonna nga tuli mu keetegeekerero. Olunaku olw'okusitulirako lwatuuka ne tusitula. Twasitula kiro era nga tugendera mu nnyonyi gaggadde naye eringa edduka. Naawe n'osiima. Gye twali tugenda twagobayo nkeera mu ttuntu. Olwali okutuuka tebaatuganya na kutoowolokokako nga tutandika musomo. Twasomesebwa bingi ddala, gamba ng'okuwanga n'okukuba emmundu ez'enjawulo, entunula, enjogera, endowooza n'enneeyisa y'omumenyi w'amateeka owa bulijjo. Twasoma n'ebirala 1000 ebikwata ku bukodyo bw'omulimu gwaffe. Twakulungulayo emyezi 9. Twakulungulayo emyezi 9 nga twatika n'omusomo, era olwaggwa nga tulaba lyatuleeta. Twatuuka kiro kyokka eky'omukisa nasangawo abannindiridde okuntwala ewange. Nakeera kweyanjula wa Luvuuma naye yantwala obutereevu ewa mugole we. Bankulisa okudda okw'obwaffe emirembe ne bantegeeza nga n'alipoota y'eby'omusomo gwange bwe yabali mu 5. Banjozaayoza okuwangula obulungi. Nalayizibwa nga amateeka we gaali galagira. Olwo nemba nga ntongoledde ddala mu bwambega. Omuzimu gwa Kasooba gwali gwegaludde. Bye yandagulako mu buto byali bituukiridde. Nali nfuuse embega wabula nali nsobola okuba kafulunga ye. Nawummula olunaku lumu olwandibadde olw'okubiri nga ndi ku mulimu nkakkalabya anti konoweeka. Ate n'ennindiza bagigamba ddanga bwe yassa Ssemitego. Bampa erinnya nga nze X22Z era nga lye riri ne ku luggi lw'aka office kange omwali akatebe n'akameeza. Akameeza kaalimu akasanduuko akasibwa ate nga ku ntikko yaako kuliko ebintu byonna ebitera okusangibwa mu ofiisi ez'emirimu nga gino. Ku kisenge kwaliko essaawa ennene ey'ekide eyakompolanga buli kitundu kya ssaawa n'essaawa ennamba. Nategeezebwa nga bwe nnali ow'okukolagana ne Luvuuma ku by'emirimu gyange. Luvuuma yali alabika bulungi, musajja mwangu, atakaluubirira muntu yenna, atalumamba wadde okumiimiira, era ateekaanya ne bw'omuteganya otya.
entunula n'enjogera ye nga bisikiriza omuntu okumwesiga n'okukolagana naye obulungi. Naye nga bagamba nti omulungi tabulako kamogo, naye yalina kyesaamwagalako. Yengeri gye yalingizangamu mu byama by'abalala ebitakwata ku mulimu wadde ye. Twewuunyanga n'okwebuuza ne twebuuza ekimunonoozesanga ebitamukwatako n'oluusi okubalaggalirwanga obwerere kamulali gwatalidde nga tetukiraba. Olunaku olwasooka lwaggwako nga sirina akalimu n'akamu kenkoze, anti nga siraba nawe ntandikira. Mukama wange yaliko gy'alaze ate ng'abantu abalala siyinza kubeebuuzaako ku bye mba nkola. Nali sibamanyidde era nga n'abamu bakuumiira n'okuntunuulira ekiziimuziimu nga bampitako buli lwe nabanga nfulumyeko mu ofiisi yange ne tusisinkana. Bannange, abantu abamu abakola mu ofiisi ez'enjawulo mulina engeri gye mwewulirawuliramu. Mwewulirawulire kale nno mwammwe kale naye bakuwandiise ku mulimu ogwo gwennyini gwe gwakuwandiisa ate gwosasulwa lwakuba otudde awo naye ate nodda ku bantu abazze obayambe ate n'obakaluubiriza. Kati n'ensoberwa akukaluubiriza ate nga kyoteekeddwa okukola. Bannaffe mmwe abasomyeko mwe mutera okukola ebintu ebyo. Weefudde ow'omutawaana, bwe weefuula alina ennyo by'okola, bwe weefuula ow'ebbeeyi, kaakati olwo bwa eno biri ku baana mmwe ab'obuwala, mulimu n'abalenzi abamu abataatendekebwa bulungi. Agamba nti enkeera naggukirako mu ofiisi ya Luvuuma gwe nasanga ayogera n'omuntu ku ssimu era olwagisa ne musosootolera obuzibu bwange. Yannyonyola kalonda w'enkola y'ekitongole, yantegeeza n'abakozi baamu bonna bwe bali batamanyiganye okuggyako abo abakolera mu ttabi erimu. Abagenda okuyingira mu kitongole baali basooka kusunsulwa ne kukenenulwa mu ngeri ey'enjawulo nga tebannakkirizibwa. Bwe kityo tebaali bangi. Ekitongole kyali kiyitibwa Nalubaale era nga buli mbega aweebwa ennamba. Ennamba eyo nga ly'erinnya lye. Buli mbega agenda ku mulimu omuzibu yali ateekwa okugenda ne kalaadiyo kakuulanye akakwata n'okuweereza ebigambo era nga buleediyo buno bwakolebwa mu ngeri ya nzanjawulo. Oli ng'alina ekintu ekikulu ekyembagirawo kyayagala okutegeeza ab'okukitebe nga kaleediyo ako kakozesa. Ng'asooka kwogera nnamba ye n'azzaako erinnya ly'ekitebe ate n'akomekerezayo ennamba ye. Awo kwe kugereza kuyange nti singa nze mbadde njogera nandigambye nti Z22X Nalubaale Z22X. Ab'okukitebe nga bannyanukula olwo ne mbategeeza kye njagala okubabuulira. Wabula singa omuntu abeera mu kabi ng'ennamba ye agiddamu emirundi 2 ku ntandikwa, nasika omukka omutima ne gubuukamu n'entunnunsi ne zinkubira ku mukumu. Eky'omukisa omulungi munnange teyandaba, naye Katonda wange nali nsokoddeyo kyamaki kino. Najjukira ebigambo ebyo ng'eyali abiwuliddeko Teewo lwe yalootera ewange. Simanyi bannange nga n'omuwala ono yali mbega, naye nedda yali tayinza kuba. Nedda nga tebimufaanana. Teyali. Wabula ate muli natandika okwebuuza nti obanga teyali, lwaki yali aneekwekerera buli lwe mubuuza ebimufaako. Ebyo bye bimu ku birowoozo ebyantambala mu mwoyo gwange mu kaseera ako. Bwe twavaawo Mukama wange n'agenda ndaga bakozi bannange. Yakomekerezayo bakuumi abavubuka abaakolanga ku leediyo ab'ekiro n'ab'emisana. Ab'ekiro emmeeme yange yabakwanirawo naye ab'emisana yababoola. So nga bonna nali sibalabangako naye anti emmeeme katale kyesiima kyegula. Ebyokunnyanjula bwe byaggwa nga bwe nali mufu omujja n'ensaba nzikirizibwe mpiseeyise amaaso mu fayiro ensengejje ennondobemu ebinansobozesa okujja akagere nange ntandike okubebbera mu mulimu. Nakkirizibwa.
bwentyo natandika okufuukuula fayiro naye mu kikangabwa kubanga munnaffe omu yali atemuddwa mu nnyumba ye mu kiro ekyakeesa olunaku olwo. Omulimu gw'okufuuza bye nnali neetaaga mu nfaakali y'effayiro gwali muzibu ebitagambika, naye nange ne neefungiza masajja okutuusa lwe namunyunguka n'okumuzuula mu bintu ebimu. Ekyewuunyisa kwe kubanga kumpi buli kantu akali mu fayira ezo nga mukama wange akakuba budinda. Bwe namala okusoma n'okulaba bye nali nzigye mu fayira ezo ne bye nali ndobye okuva mu byasumatukanga bannange nga boogera, n'ensalawo okugenda eri bakama bange mbasabe ebintu bisatu. Bwe natuuka ewa ku Luvuuma mukama wange ne byerema ate ne bijulira ewa Kkuubwa. Twagenda bulembe wa Kkuubwa era ye mukama wange olwamala okwanjula ekyali kintutteyo nga yeddirayo mu ofiisi ye nga tusigala ne Kkuubwa. Nasaba nzikirizibwe fayiro nzitaganjulenga kiro, n'ekyokubiri ŋŋendenga bbalirirwe ku kitebe kyaffe ate kiro, n'ekikomererayo akafaananyi kange kaleme kukuumirwa wamu n'obw'abalala era nzikirizibwe emirimu gyange njikole nga sigoberera mateeka na bulombolombo bwa kitongole. Ekisooka yakikkiriza mangu, wabula ebyasigalawo kwe kwali kalumanywera nga tayagala kubita. Buli kye namusabanga nga nkiwaako ensonga ezikimunsabya, naye ye ng'awoza kimu ky'amateeka tegetukkiriza. Enkalu zaakalambirira ddala n'amaaso ne gatandika okutumyoka. Nalaba bituuse awo kwe kumutegeeza kye nnali ndowooza ku nkola yaabwe, konze nti eyo enkola yammwe ey'ensiriba y'ejjanzi eteyagala kukyusaako kuyiiya oba kutetenkanya terina gyejja kututuusa era yeeganye n'ebikolebwa okuvaamu ekiramu. Oba mukwano gwange yatya kunterebula oba kwongera kunnyiiza oba yeetama lwa kumuzimbirira na kumupeeka bye nnali mwanjulidde simanyi nange, wabula yanziramu nga yenna akaladde nti kale x tutu z kale kolanga bw'osiima akapapula n'akampa. Kuko kwe kwali olukusa olukkiriza bye nasaba. Nakatwala ewa Luvuuma yakasoma era ng'akamazeeko nandabikira ng'eyali tasiimye kikoleddwa. Yakassa wansi nga tanyeze n'alowooza. Nalwerawo ddala naawo nga nyimiridde okutuusa lwe nakamusaba. Yayagala akasigaze naye ne mutegeeza nga bwe nali nkeetaaga okumpisanga ku bakuumi, kyokka ne musuubiza okumufuniramu kopi yaako, ekintu kye natuukiriza nga wayiseewo essaawa emu yokka. Bwe naddayo mu ofiisi ne ntandika okwebuuza abaali batutta n'engeri gye baali batumanyaamu nti oyo mbega, oba nti mbega gundi atugudde mu buufu tumuggyewo, oba nti yagenda egindi. Wabula ng'okuva mu bye nnali nkuŋŋaanyizza kyali kyeraga lwatu nti waliwo muffe muno kirumira mpuyi bbiri alya mu lulime ne mu luzise atuloopa, naye nga lwaki era lwaki akikola? Yali akikola lwa ffutwa, lwa nsimbi, yali mbega wabali nga ye yali atwetutubiseemu. Nateesa mu mmeeme yange nsooke okwebuguyaza nga n'ebigambo mbigendako kasoobo nga bwe mbyekenneenya, si kulwa nga nsalimbira mulya mukaajanga nga namaala n'ensanirira abalabe baffe. Obulamu si kye kintu ky'omala gajajaamya otyo. Bwe ntyo nange natandika okwekuuma buli we naddanga. Nalabanga obudde buwungedde nenva ewange ne ŋŋenda nga nsotya neneesebululira eyo mu mbiriizi z'ekizimbe kya ofiisi zaffe nenkyevumba. Saateranga kweramba nguudo nnene nga nzija oba nga nzirayo. Omulimu tewaba mutono, na guno ogw'okutaganjula n'okwekenneenya fayiro nalowoozanga ogujja okuseereza erigenda emugga, naye wa namalira ddala akabanga nga nkyatubidde nagwo. Ekirungi nali nkwanaganye n'omusajja omukulu eyakuumanga ekiro ate n'omuvubuka eyakolanga ku byakaledi yaako.
nalabanga nkooye nga ngenda kulasa mboozi nabo nga bwe tunywa ne ku kakaawa omukuumi ke yatokosezangaawo ku kyoto kye. Nateranga kunyuka ssaawa nga ziri eyo nga mu 8. Saalina kinkanga ebbanga lyonna lye namala nga nti nkola fayiro mpozi okuggyako lumu. Obudde bwali bubi nnyo ku lunaku olwo ate nga n'essaawa zeereeze bwe ntyo kwe kwagala mpiteko mu kakuba ak'enzigotta ak'amakutu ntere ntuuka ewange mpujjaleko. Mba ngenda nsalinkiriza bwe ntyo ne nnengera omuntu ng'ajja gye ndi. Yali ku ludda gye nnali ate nze n'endaga gy'avudde. Yakomawo ku ludda lwe nnaliko ate nange n'enzirayo eriyo ku lulwe. Kino nno twakikolera ddala enfunda eziwerako nga bwe tusemberegana okutuusa ku mulundi ogusembayo lwe nagumira ku ludda lwe naliko. Munnange yali andabudde mu lulimi lwaffe olw'ekimanye eky'amateeka okusinziira ku kikolwa kino kye yali akoze nga yali ajjiridde nze. Naye sirowooza nga yamanyanga nange olulimi olwo nali ndumanyi nga n'ebirowoozo nabisomedde dda mu bbaasa. Abantuukako nembuuka omulundi gumu nemusogga olunwe okusajja nemusogga olunwe mu liiso bwe ku naleka awunzisa omutwe ankwakwatirira eriiso nemyansa era okugenda okwessa ekikusa ekikowe ngandika. Eryo ekkubo n'endizibira ddala saddayo kulikwata saddira ddala. Omulimu nali ngukutte bulungi era nga guseeyeeya mpolampola ate ne gugenda gwekiikamu amasingiisira agamalira ddala ekiseera nga nkyayogayogana nago nga ndaba gye nnaagaseetereza. Byajja bwe biti. Lumu nali nzikiza ettaala era nga nkyalowooza ku byensomye mu fayiro n'oluvannyuma nnyunyuke nempulira ng'omuntu aggula oluggi. Nasooberera ku bunkenke nenzigula oluggi naye nga sirwekaasa nenningiza mu lukuubo. Saasooka kulaba kintu kyonna okuggyako akasittale k'ekitangaala akandowoozesa ng'eyaggala oluggi yali talukunizza bulungi. Kati nga wayiseewo akaseera omuntu yava mu ofiisi ya Kkuubwa. Yakoleeza ettaala ez'omu lukuubo n'asiba ofiisi mwavudde nga bw'amagamaga ne yeekandagga ng'akutte olukuubo nga bwe lugenda. Munnange nange nga mugobereza amaaso okutuusa lwe yaweta ensonda n'abula. Bwe mmiru yabula. Saamwetegereza kubanga ettaala zaali zaaka kibondeeza. Naye newankubadde kyali kibwe kityo kibondeeza kyokka muli nakakasiza ddala nga teyali Kkuubwa. Teyali ye. Kkuubwa yali lulangalanga lwa musajja naye ono yali wa kitemu. Ofiisi nagiggala bukubirire muwondere nga nsuubira nti osanga nnyinza okumusemberera ne mwetegereza. Munnange saasobola. Ngenda ku kyoto omukuumi we yali ne mubuuza omuntu eyali ayiseewo nekkulo yali akutte. Entunula y'omukuumi ono gye yantunuuliramu n'engeri gye yannyanukulamu byali biraga lwatu nti obanga teyandowooleza kubanga nga ntabuse mutwe yakakasanga nali musaagisa busaagisa nga bulijjo. Yali tannalaba muntu mulala yenna ayingira oba afuluma okuggyako nze. Twasiibulagana ne ntambula nga neebuuza gwe nali ndabye ne gye yali abulidde. Yali afuuse kabukapa buno obumu bwempulira abamu bempulira. Manyi waliwo baatugambanga nti waliwo omusajja ng'afuuka kapa olumu n'afuuka omupiira gw'emmotoka owaza ali ngero zino zengerera abaana ng'olumu afuuka ekibira. Basirikale baba bazze omukube amasasi nga tebamulabanga olabawo kibira. Ndowooza byali bya Wakayima ne wange oba ngwali muzimu. Omukuumi ye yali annimbye naye nga yannimbidde ki. Bulijjo era yali nga ndabikira ng'omuntu omwesimbu nedda yali tannimbye. Omukuumi yali tannimbye. Natuuka ewa Kkuubwa nga sitegedde. Omanyi gye najjanga ebisumuluzo nga ngenda okukola era nembizzaayo nga nnyunyuse. Tebyasulanga walala wonna. Nawaayo ebisumuluzo era nantegeeza nga bwe yali obwedda. Ate nasegukako nga nninda abawaka baali
bagenze mu kyalo era nga n'omukozi azzeeyo gy'asula. Ennyambala ey'ekisazisaazi gye yali ayambaddemu n'endabika ye yonna awamu nga bijjuliriza bulungi n'okumujjulira mu kye yali aŋŋamba. Namatira ddala nga si gwe nali ndabye ng'ava mu ofiisi, nali ndabye muntu mulala nnyo era oyo ebirowoozo gwe byatandika okuwenja. Natya okubuulira Kuubwa bye nali ndabye si kulwa nga nzijula ebisambagala ne binfuula omwogera bya njwanjwa. Wayita ate akabanga katono ne ndabayo ekyeyongera okunsiikuula ebirowoozo. Obudde bwali busemberera ettumbi nga nva mu sineema okulaba ebifaananyi. Ne nnengera omuntu anfaananira okuba nga wamatuse mu kizimbe kyaffe, mu ofiisi zaffe. Yali azijjagadde neddamu atambulanga obudde matumbi bwe gati ova mu sineema ssaawa 8. Yali azijjagadde mu kikabuuti n'ekikoofiira. Saagala babikoofiira n'ekikoofiira era ng'atambula asaayirira. Bwe yagiranga n'atunula emabega nga bw'amagamaga n'oluusi okuyimiriramu ng'alinga alina kye yeekengera oba kye yeetegereza. Kino kyansendasenda okumugoberera naye nga mwesuddeko akabanga ate nga ngenda neewogoma mu miti egyali ebbali w'oluguudo aleme okundaba. Twatambula bwe tutyo okutuusa lwe twavuunuka akasozi n'ayimirira. Nange nakonera we nnali. Omuntu yafubutuka ebbali w'oluguudo mu bitiititi. Ono n'amukwanga ekintu kye yakukunula eyo munda mu kabuuti. N'oli bwe yamala naye ekikuba endyanga ne batandika okudoodooma n'okumuumuunyanga bwe bamagamaga ng'abalina ebyekyama bye bateesa. Ebigambo byennyini saabiwulira. Oluvannyuma baasibuligana. Oli yeekwakkula n'agenda ng'ono amugobereza amaaso okutuusa lwe yabulirayo. Noono yakyuka n'asala oluguudo. Yali atambuza ssimbo nga takyamagamaga nga luli afuuwa n'ekiwaawa wa ssebo. Ng'omuntu atalina kye yeraliikira ku nsi bw'aba. Engeri gye yali asakaatiddemu n'okwebuutikira okwo ogatteko okumpita ewala byandobera okumwekkaanya. Bwe yayimirira nange ne neetegula ekifo si kulwa nga nsangibwawo n'ensoowerera bye siridde. Ekirowoozo kyanzijira nga nali mpugira kungulu mugamu nteega so nga ebiri eyo mu ddubi bye siraba byefukula. Guno omulimu nali nnyingiridde busa bwa mbogo era ddala nga nkeesa lukya.